nga wabula olunaku lumu lwokka Abannayuganda okugenda ku polling stations ez'enjawulo oba ebifo eby'enjawulo we bagenda okuba nga basuulira akalulu kaabwe okusalawo ani agenda okulembera eggwanga nnyaffe Uganda okuva omwaka 2026 paka omwaka 2031. Omukutu guno ogwa YouTube ogumanyiddwa nga AGALIWO gusazeewo olunaku olwaleero okubanga gukukolera emboozi eno ey'enjawulo okukulaga okulonda nga bwe kutambudde okuva omwaka ogwa 1996 paka omwaka ogwa 2021. Sinakindi ne 2026 tugenda kuba tukulaga bulazi abeeteeseteese okubeera nti beesoga olwokaano. Wabula njagadde olunaku olwaleero tutunuulire obululu nga bwe buzze bukubwa okuva Uganda we yatandika okugenda okulonda omwaka gwa 1996. Wabula njagala okujjukiza nti ali ku bwa president essaawa zino omwaka guno baali batandika butandisi kuba kalulu wabula si gwe mwaka gwe yayingira obuyinza bw'eggwanga nnyaffe Uganda. Tegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni, the president, at the same time the fountain of honor, as of the 13th of January 2026 wenkoledde emboozi eno. Njagala olunaku olwaleero tutandike n'omwaka gwa 1996. Omwaka gwa 1996 abeesimbawo ku bwa pulezidenti baali basatu bokka. Mu mwaka gwa 1996 omwezi gwa Maayi okulonda lwe kwaliwo. Wabula omwaka guno bw'obanga obadde tokimanyi mukwano gwange, okulonda tekwali kwa bibiina oba ontegeera bulungi. Mu mwaka gwa 1996 Uganda lwesooka okubanga eronda akalulu aka bonna. Okulonda tekwali kwa bibiina, tewaali mbuno nze ndi wa kibiina kino oba ndi wa kibiina kino oba ndi wa kibiina kino. Era ng'ojja kujjukira bulungi alizaati ezaaliwo zo zaaliwo. Era ngenda kubanga buli mwaka nkuyisa mu alizaati nga abaawangula we baali. So njagadde okusooka okikutegeeza nti ebiseera bino abeesimbawo tebalina kibiina kye beesimbako nti nze ndi wa kibiina kino oba ndi wa kibiina kiri. Kati abeesimbawo mu kalulu kano baali basatu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, omukulu amanyiddwa nga Paul Kawanga Ssemwogerere kati mugenzi, n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Kibirige Mayanja, era be baabo bolaba mu kifaananyi kino mukwano gwange. Obululu nga bwe bwatambula, abantu abali beewandisiza okulonda mwaka gwa 1996 baali abantu obukadde 8,449,223. Wabula abantu abajja okulonda baali abantu obukadde 5,997,626. Obululu obufu ngera omanyi bannayuganda nti bagenda olonda wabula abamu ne batta obululu. Obululu obwabalibwa nga bufu bwali obululu 19,600 mu 19. Esegeza abantu 19,600 bagenda okulonda wabula byo balonda byali bifu. Kyova olaba vidiyo eno togivaako. Ekitegeeza nti toto y'obululu obwalondebwa bwali obukadde 6,19,386. Eyakwata ekifo ekyokusatu mu kalulu kano yali omukulu Muhammad Kibirige Mayanja. Yafuna obululu emitwalo 12,139 era n'aba nga yafuna percentage 2.2% yokka oba ebitundu 2.2 ku buli 100. Eyakwata ekyokubiri yali Paul Kawanga Ssemwogerere. Yafuna obululu akakadde kamu emitwalo 4,614. Mu percentage oluzungu yafuna 22.3%. Oba Oluganda yafuna ebitundu 22 n'obutundu 3 ku buli 100. Olwo nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa n'awuuta akalulu kano yafuna ebitundu 75 ku buli 100 oba 75.5%. Era ng'obululu bwe yawangula bwali obululu obukadde 4,8,195. Obululu obukadde 4,8,45,195 bwe bululu President Museveni bwe yafuna mu kalulu ak'omwaka
ogwa 1996 olwo nno twali tutandikira ddala olwokano lw'okubeera nti yali wakupirimpya n'okutambula ne bannayuganda. Yagadde okulagaliza ati bwe tuva mu mwaka gwa 1996 akalulu akaali kaddako mukimanyi bulungi kaali ka mwaka gwa 2001 oba giyite 2001. Bwe tumaliza 1996 akalulu ka 1996 abataaliwo era abatakimanyi Besigye teyeesimbawo. Kati akalulu ke tuddako aka 2001 kaalimu abantu 1, 2, 3, 4, 5, 6 be beesimbawo mu mwaka gwa 2001. Abantu abeewandiisa okulonda mu mwaka gwa 2001 baali abantu obukadde 10,775,836 era ng'abantu abajja okulonda baali obukadde 7,556,144. Obululu obwalondebwa nga bufu bwali obululu 18,653. Tuli ffenna katugende ku bantu bano abeesimbawo n'alizati nga bwe zaatambula. Omuntu eyakwata ekifo ekisembayo yali Karuhanga Kyapa. Ono yafuna obululu 1,008 era nga ku percentage yafuna 0.14% oba 0.14 bwokka. Eyakwata ekifo ekiddako yali Francis Bwenje yafuna obululu 20,275 mu percentage yafuna 0.31 oba 0.31. Eyaddakaawo yali Muhammad Kibirige Mayanja yafuna obululu 7,379 era ng'ebeera 1.00% oba ekitundu kimu ku buli 100 eky'obululu. Omukulu omulala eyeesimbawo yali Agre Awoli ye yaddirira awo yafuna obululu 10,315 bwe tudda mu percentage oluzungu yafuna 1.41% oba ekitundu kimu n'obutundutundu 40 ku buli 100. Dr. Kiza Besigye akalulu ke yasookera ddala okubanga yeesimbawo aka 2001 era nga ajja kujjukira nti bwe yajja yakyusakyusa bingi olw'ensonga bingi bye yayogerako mu budde bwa campaign era nga gavumenti eyaliko ebiseera ebyo eya Mwami Museveni yayanguwa mangu okubanga ebikolako n'okubikyusa. Yakwata kyakubiri mu kalulu ka bonna aka 2001. Dr. Kiza Besigye yafuna obululu obukadde 2,5,15,795. Bwe tudda mu percentage Dr. Kiza Besigye yafuna 27.82% oba ebitundu 27.82 obw'obululu ku buli 100 obw'omwaka 2001. Kati nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa n'amaliriza ng'era akalulu k'omwaka 2001 ye yakawuuta buva yafuna obululu obukadde 5 mu 12,336. Bwe tudda mu percentage olulimi olungereza yafuna 69.33% oba obululu 69 ku buli 100 n'obutundu 33. Kati no bwe tuva mu kalulu k'omwaka 2001 twayirengeta ne tuserengeta ate ne twevumbika omwaka gwa 2006. Sigamba 2016 ngamba 2006. Akalulu ka 2006 Dr. Kiza Besigye still yakomawo n'agamba nti akalulu kali waliwo ebyali birumira wabula omulundi guno omusajja mulina. Tuli ku mwaka gwa 2006 kugambye tutunulira emyaka gyonna nga bwe gize gitambula era obwa president nga bwe bukwatiddwamu here and there n'obululu nga bwe bugenze butambula. Omwaka gwa 2006 abeesimbawo baali 2,468. Abeesimbawo mwaka gwa 2006 bali 8 era nga bw'otunulamu obululu obufuku luno bwali bungi nnyo. Abantu 29,525 obululu bwe balonda bwali bufu ddala. Abantu abali registered okubeera nga balonda mu mwaka gwa 2006 bali obukadde 10,585,788 wabula abajja okubanga balonda bali obukadde 7,23,456. Kitegeeza nti eyasemberayo ddala mu kalulu kano abaali beesimbyewo yali omukulu Karuhanga Kyapa yafuna 1,800 ye 0.14%. Ekifo ekyaddako yali Francis Bwenje yafuna 2,2,275
mwemu ye 0.31%. Omukulu yaddako yali Muhammad Kibirige Mayanja yafuna obululu emitwalo 7,379 eyo nebera 1%. Then omukulu awo omulala yali omukyala Mama Miria Obote Kalule mumujjukira bulungi yajjira ku UPC. Wano ebibiina by'obufuzi byali bitandise okubanga bitojera ne sekutojera yenna yafuna obululu emitwalo 5,777 mu emu ye 0.82%. Omukulu Abed Bwanika oyo nno nga yali musumba ensangi zino mumuyita omugaratia ebitundu bino oba mu mwaka gwa 2006 yajjanga independent yafuna obululu emitwalo 6,587 ye 0.95%. Then John Sebana Kizito ono nno nga kati mugenzi oba mumujjukira bulungi nnyo nnyini ddala Dr. Mwali mumwita Dr. Then omukulu John Sebana Kizito yali ku kibiina ekya DP oba Democratic Party yafuna obululu emitwalo 10,983 era nga y'omu yakwata kyakusatu ne percentage ya 1.58%. Then ekifa ekyokubiri Dr. Kiza Besigye yali ku FDC Forum for Democratic Change yafuna obululu obukadde 2,529,254 era nga yafuna percentage eya 37.39%. Ebitundu 37 n'obutundu 39 ku buli 100. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku NRM National Resistance Movement yafuna obukadde 4,19,449. Ekitegeeza nti omulundi guno Mwami Yoweri Kaguta Museveni obuwagizi bwakenderera mu ddala almost by akakadde kamu ak'obululu. Yafuna ebitundu 59 n'obutundu 26 era nga Dr. Kiza Besigye omulundi guno bangi bagamba nti kabula kata aberenga yeddiza obanga atwala entebe y'eggwanga. Ogwo nno mwaka gwa 2006. Tugenda mu mwaka ogwali guddako mukwano gwange mwaka gwa 2011. Wano nno bangi tuba tutegeera era obwongo bwali sharp nnyo nga n'ebigenda mu maaso twali tutandise okubanga tubigoberera. Nze kennyini akuweereza amawulire ne bannayuganda bangi nnyo 2011 mwali mutegeera olw'ensonga nti abasinga kati bavubuka ensangi zino. Wano 2011 obwongo bwali sharp, abamu mwali mu siniya ey'okuna, abalala siniya ey'omukaaga, ate abalala nga mutandise okuba nti muyingira university. Akalulu k'omwaka gwa 2011 nkiddamu. Akalulu k'omwaka gwa 2011 kaalimu abantu 8 abeesimbawo. Sijja kubanga mbamenya wabula ngenda kubanga ngenda straight mu alizati nga bwe zatambula omwaka gwa 2011. Obululu obufu ku luno era bweyongera. Omwaka gwa 2006 obululu obufu bwali wakati w'obululu emitwalo 2 n'ekintu. Wabula bwe tuyingira omwaka gwa 2011 abantu abalonda obululu obufu bali emitwalo 33,145. Obululu ne bwongera okufa. Bannayuganda we mulonda bane mwegendereze nga mulonda. So abantu abali bewandiisiza omulundi guno okulonda baali obukadde 8,227,226. Wabula abantu abajja okulonda baali emitwalo 7,900 baali obukadde 7,983,212. Ekitegeeza nti omulundi guno abantu balonda nnyo. Nti abewandiisa baali obukadde 8, abalonda baali obukadde 7,900. Ebintu byatambula bitya. Samuel Lubega Walter Mukaaku gwe mulaba ensangi zino I think alina Democratic Front kati. Yes, omukulu oyo ebiseera ebyo yeesimbawo yafuna obululu emitwalo 3,226 mu percentage yafuna 0.41%. Omukulu omulala eyeesimbawo ye taata wa Bebekul omukulu Bidandi Sali yafuna obululu emitwalo 3,468. Then omukyala ennaku zino aline NRM era nga yabadde kaliisoliiso wa gavumenti gye buvuddeko omukyala amanyiddwa nga Betty Olive Namisango Kamya. Ebiseera ebyo yalina ekibiina ekimanyiddwa nga UFA oba Uganda Federal Alliance. Ono yafuna obululu emitwalo 5,282 ye 0.66%. Then UPC omulundi guno teyaleeta Mama Miria Kalule Obote, yaleeta omukulu Dr. Olara Otunu
Dr. Olara Otunu owa UPC abantu bamulonda nese kulonda yena yafuna obululu emitwalo 12.15 mu 5 era nga ku percentage y'eggwanga yafunako 1.58%. Abed Bwanika still Musumba yakomawo ensangi zino nkugambye mumuyita Omugalatiya yafuna obululu emitwalo 5.78 ye 0.65%. Nobati Mawo ennaku zino nga yekulubesa nnyo n'ekibiina ki NRM era nga agamba nti ye awagira President Museveni mu kalulu ka 2026. Nobati Mawo ebiseera ebyo yali ku DP yafuna obululu emitwalo 14.17 ye 1.86%. Batuba tugenze mu bya percentage. Ate ekifo ekyaddirira awo Dr. Kizza Besigye owa FDC at the time yakwata kifo kya kubiri. Dr. Kizza Besigye yafuna obululu obukadde 2.61963. Wetuda mu percentage ku luno yali agudde okuva ku mwaka ogwali guyise olw'ensonga nti omulundi guno yafuna ebitundu oba percentage 26.01%. Kwati nno mwami Yoweri Kaguta Museveni omwaka gwa 2011 naddamu n'akukumba yafuna obukadde 5,428,368. Otudda mu percentage yafuna 68.38%. Ekyali kiraga nti ku luno obuwagizi bwe bwali bulinnye nese kulinnya yenna era nga abantu baali bamuyayanidde ne bagamba nti oba oliawo ye yali agwanidde. Kati no tuve ku mwaka ogwo ogwa 2011 tweyongera okusemberera mu myaka gye tubadde nga tuli bavubuka era nga tutegeera n'okwetegereza byonna ebigenda maaso mu ggwanga nnyaffe Uganda. Omwaka ogwaddakaawo gwali mwaka gwa 2016. Abeesimbawo baali 2,468. Still n'omwaka guno ogwa 2016 abeesimbawo Uganda ndoze zenga efuna abantu 88 okusinga. In fact omwaka ogukyasinze okubaamu abeesimbyewo bangi gwe mwaka gwa Bobi Wine ogwo ogusooka. Kale tugere mwaka gwa 2016 abeesimbawo mukwano gwange bebo bolaba ku screen eddakiika eno nga n'omu ku bo kati zembuyaga ezikunta yava dda mu bulamu obwensi eno. Kale omu ku ebiseera bino kati nno Dr. Abed Bwanika akomawo ng'afunye ekibiina ky'ebyobufuzi era omulundi guno teyajja nga independent. Abed Bwanika yajja ku kadi ya PDP yafuna obululu emitwalo 89. Yes. Era yafuna 0.90%. Omukyala eyesimbawo omulundi guno yali Maureen Faith Kyalya Walube. Omukyala ono yali mukyala musoga okuviira ddala ebusoga wali era nga yajjira ku kada ya independent yalina kibiina kye yesimbyeko. Omukyala ono yasobola okufuna obululu emitwalo 4,283 ye 0.43%. Mabirizi Joseph gwe mulaba kati musumba oyo gwe mulaba sebo gwe mulundi gwe era gwe yasokera ddala okwesimbawo mu mwaka gwa 2016 yafuna obululu emitwalo 2,498 ye 0.25%. Benon Buta Biraro oba Benon Biraro yajjira ku FPU yafuna obululu emitwalo 2,516 ye 0.26%. Bali amureba Vinicius ono ng'abeera Professor Mulamba yajjira ku independent yafuna obululu emitwalo 5,278 era nga percentage yafuna 0.54%. Kati akaluka na 2016 eyali ennyo omusajja wa President Museveni yamuvaamu in quotes mu mwaka guno ogwa 2016. Ntegeeza Honorable Amama Mbabazi yava mu President Museveni n'akola ekisinde ekyali kimanyiddwa nga Go Forward mu mwaka gwa 2016 n'ajja yeesimbe ku President Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde wendikodingira vidiyo eno kati bakyali era yaddayo dda mu NRM ne mukyala we yawangudde ekifo ku kadi ya NRM. Omukulu Honorable Amama Mbabazi yesimbawo ku Go Forward omwaka gwa 2016 yafuna obululu emitwalo 13,600 mu 519 ye 1.39%. Era ng'omukulu oyo yakwata kifo kya kusatu mu kalulu k'omwaka 2016 eyakwata ekyokubiri. Ku luno yafuna obululu obusukka ku myaka gye yali yeesimbyewo. Dr. Kizza Besigye ku FDC yafuna obululu obukadde 3,500
mukanana mu lukaaga mu kinaana mu musanvu ye 35.61%. Mwami Yoweri Kaguta Museveni wa NRM yafuna obululu obukadde 5 mu emitwalo 97 mu 1872. That is 60.62%. Still obwa president n'abutwala. Dr. Kizza Besigye ekyokubiri era naye n'akituuliramu ddala. 2016 ne tuvaawo ne tusembula ne tuyingira omwaka 2020 omwaka ogwayongera ebbugumu mu byobufuzi bya Uganda, wabula ate ne bituleetera omuntu omupya eyali azze okubanga adda mu kifo abangi kye bagamba nti yadda mu kifo kya Dr. Kizza Besigye olw'ensonga nti okuvuganya yateekawo kwa amaanyi, bingi bye yakyusa nnyo nnyini ddala, eŋŋombe ez'enjawulo wamu n'abavubuka okubeera nti bamutunuulira n'okuwulira nti ddala ye waabwe n'okugamba nti yowoowayi ye musajja gwe tulina okuba ntuyimiririra emabega. Tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omwaka gwasookera ddala okuba nga yeesimbawo gwe mwaka ogwa 2021, wabula ate bwajja obululu bwe yafuna bwasinga abantu bonna abaali beesimbyewo bwe tudda mu percentage. Nti bw'otunuulira percentage ezaali zizze ziyita zonna, Kyagulanyi omulundi guno we yajja yafuna ennamba y'obululu nga nnyingi ddala, ne mu bya percentage n'afunira ddala, era yakendeereza ddala ku bululu mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali azze nga afuna mu myaka egyali giyise. Tugende mu mwaka gwa 2021 Bobi Wine ng'amaze okujja akalulu ka 2021 kaalimu abeesimbawo baali bangi okusinga ku myaka gyonna egyali gizze giyita. Mu mwaka gwa 2021 abeesimbawo baali 11 bweddu, era ng'aba independent baali bawerera ddala 1 2 3 4 5 6. Abaali beesimbyewo ku bwannamunigina baali bangi okusinga abaali beesimbyewo ku bibiina by'obufuzi oba onfuna. Era ne ku mulundi guno ogwa 2021 obululu obufu bwali bungi nnyo. Obululu bagenda okukizuula nga obululu obufudde bwali 38,136. Bannayuganda lwaki we mugenda okulonda mutta nnyo obululu? Kale katutunuulira ensonga. Obululu obwali obutuufu bwe babala bwali toto obukadde bwali obukadde 9,983,993. Katuwuliriza abantu nga bwe balondebwa era bwe bafuna obululu. Mu kye-11 omukulu amanyiddwa nga Wile Mayambala yafuna obululu 1,457. Mu kifo ekye-10 Fred Mwesigye wa independent yafuna obululu 2,473 ye 0.25%. Wile Mayambala yafuna 0.15%. Katumba Oye oba eyali amanyiddwa nga John Katumba mu mwaka gwa 2021 ono yafuna obululu 3,159,983 ye 0.36%. Omukyala omu yekka eyali yeesimbyewo mu lwokaano luno, omukyala ono amanyiddwa nga Nancy Kalembe, yali ku independent yafuna 3,749,969 ye 0.38%. Omukulu Joseph Kableta ono nga yakula ekibiina ki Need Party gye buvuddeko baali bavuddewo n'abamu ku bwe bakikulembera, yafuna obululu 4,403 ye 0.44%. Omukulu Henry Tumukunde ku independent yafuna obululu 5,514 0.50%. Nobert Mawo era omwaka gwa 2021 yesimbawo ku independent ku kibiina kya DP yafuna obululu 5,565 ye 0.56%. Omukulu eyajjira ku kibiina kya ANT Mugisha Muntu yafuna obululu 6,534 ye 0.65%. Kati no mu kifo ekyokusatu muna FDC Patrick Amriat Oboy banji baali bamuyita Power owa FDC yafuna 3,213,536 ye 3.24% era ng'ekifo yakwata kyakusatu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine
yakwata ekifo kyakubiri newankubadde mu mawulire na wonna yagamba nti abasajja baali bamukuttemu era yali takkiriziganyiza na byonna. Yafuna obukadde 3,752,298 ye 34.83% mu kifo ekisooka era yalangirirwa kuba president yali Yoweri Museveni Kaguta Tebwabura presidential candidate wa NRM era zaatutwala emyaka gyonna nga bwenzize nkusomera ebintu nga bwe byatambula. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yafuna obukadde 5,885,137 ye 58.64%. Ke kalulu ke twasembayo kubeeramu. Video eno ngirekodinze ng'ennaku z'omwezi 13 January 2026. Jjukira nti okulonda kwabonna kwanga nnaku z'omwezi 15 ebula olunaku lumu lwokka, olunaku olwokuna olwa wiiki eno yennyini wendikodingidde emboozi eno. Era nga bwe tutunuulira ne twekkaanya ensonga nga bwe zitambudde, abamu ku bantu abeesimbyewo omwaka guno 2026 ojja kuba onteera mu comment section ani gwe gw'oyagala era ani gw'ogenda okuba ng'olonda. Tulinako omukulu amanyiddwa nga Frank Bleeder wa Revolutionary People's Party, tulina omukulu General Gregory Mugisha Muntu wa ANT, tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, tulina Yoweri Museveni Tebwabura Kaguta owa the NRM, tulina Robert Kasibante owa National Peasants Party, tulina Nathan Nandala Mafaabi owa FDC, Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party, ate era teweerabira tulina Joseph Mabirizi owa Conservative Party giyite CP. Omulundi guno tuzzeeyo mu bululu bw'emyaka egyayita ng'oggyeko aka 2021 olw'ensonga nti omulundi guno abeesimbyewo bali 8 bokka era ng'eggwanga lyonna amaaso lisinze kuba nga ligatunuuliza mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, omu wa NRM gwensoose okwogerako ate gwensembyeyo okwogerako wa NUP. Wabula wakati ng'eggwanga lirindiridde okulaba engeri gye tugenda okuba nga tulondamu nani anaalangirirwa, yagala okutegeeza nti owakakiiko k'ebyokulonda yagambye nti mu ssaawa 48 zokka bajja kuba nga batubuulidde biki ebinaaba bivuddeeyo. Olunaku olwaleero ntunuuliddeko omukutu gwa Evidence and Methods Lab ogukola okunoonyereza okw'enjawulo. Wetutuukidde mu kalulu kano baakoze dda voter readiness survey oba okwetegereza bannayuganda beetegese batya mu kalulu kano. Bagamba nti nno nga tetunatuuka nnaku z'omwezi 15 January baakoze survey ku bantu 514 ab'eggwanga nnyaffe Uganda okulaba beeteeseteese batya. Wabula ebimu ku bye baasanze bagamba nti 68% no election dates, nti abantu 68 ku buli 100 bamanyi bulungi olunaku lw'okulonda nti ennaku z'omwezi 15 January lwe lw'okulonda. Bwe baanoonyereza bagamba 92% aware of presidential race, nti abantu 92 ku buli 100 bamanyi bulungi ebikwata ku lwokaano lw'abo abeesimbyewo ku byobufuzi oba ku lw'obwa president omulundi guno. Wabula bagamba nti ebitundu 29 ku buli 100 tebamanyi wa we bagenda kulondera. 29% do not know the polling stations. 78% registered, nti abantu ebitundu 78 ku buli 100 ebyakoleddwako survey beewandiisa bulungi nnyo. 80% intend to vote, abantu ebitundu 80 ku buli 100 abeewandiisa beeteeseteese dda era balindirira kulonda. But 84% want voter education they haven't received. Tiwabula bwe tutuukidde leero abantu ebitundu 84 ku buli 100 bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekaakoze bulungi gye bali kubanga kabasomesa bulungi. 55% distrust vote counting, nti abantu ebitundu 55 ku buli 100 abakoleddwako survey ya Evidence and Methods Lab balaga nti tebalina bwesige mu kubala okunaabirawo. 70% have low confidence in electoral bodies, nti abantu ebitundu 7 ku buli 100 tebalina confidence emala mu bukiiko obunaakwasaganya ensonga mu kulonda. 78% site security as barrier, nti abamu bagamba nti abantu ebitundu 8 ku buli 100 beekokkola security oba ebitongole by'okwerinda. 70% experienced intimidation, 54% fear discussing politics, nti abantu ebitundu 54 ku buli 100 batya okwogera ku bintu by'ebyobufuzi, ate abamu 7 ku buli 100 bagamba nti baali bafunyeeko okutiisibwatiisibwa ku nsonga ezikwatagana n'okulonda na byonna ebigenda maaso mu ggwanga. 73.7% rely on social media misinformation risk. Tiwabula ekisinga okubeera ekyetabu ku survey yakoleddwa abantu ebitundu 3 ku buli 100
obwongo bwabwe babuwunzise nnyo ku social media era bo bagamba gye bajja information wabula ate ku Museveni kiraga nti bano bandivugwa mu katyabaga ak'okufuna amawulire agatatuukiridde oba giyite misinformation risk. 70% believe voting brings change. Abantu ebitundu 7 ku buli 100 bakkiriza bulungi nti okulonda kwandibanga kye kisumulizo kyokka ekigenda okuba nga kikyusa eggwanga nyaffe Uganda n'okuba nga kirituusa ku bulungi obwetaagisa. 55% don't trust votes counted accurately. Abamu ebitundu 55 ku buli 100 bagamba nti wanaabaawo okulonda ddala ensonga zitambula mu butuufu bwazo nga bwe zirina okutambula. 18 to 25 year olds show highest belief in democracy but lowest registration. The most idealistic voters face the highest systematic barriers. Bagamba nti abavubuka wakati w'emyaka 18 paka 25 bakkiririza mu demokrasiya wabula ate bano be bakyasinze okuba nga tebeewandiisizza kimala nga bwe kyetaagisa okubeera nti balumba basobola okuba nga bakola okulonda. Vidiyo eno ekoleddwa nze abasiddyo omusunsuzi era nze atudde akadde okubeera nga nkukuŋŋanyiza information okusinziira ku mikutu egyesigika na byonna nga we mbinnyonnyodde mu vidiyo eno mukwano gwange. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze abasiddi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.